Ekifaananyi ky'olaba ku screen mukwano gwange ekifaananyi kya gye buvuddeko ekya General Muhoozi Kainerugaba ng'akubira General Yoweri Kaguta Museveni salute ku mukolo ogumu. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi gwa February omwaka 2026 era nga vidiyo eno erikodingiddwa ku ssaawa 6:15 ez'ettuntu ly'olunaku olwaleero. Enkya y'olunaku olwaleero simanyi busunguwa gye buvudde era ani abagudde Geno okubeera nga amuleeta obusungu obw'ekika ekyawaggulu okakana ng'ayogedde ebigambo ebikambwe ennyo nnyini ddala obanga awandiise ebigambo eby'obukaawu eri retired Kano Dr. Kiza Besigye ali mu nkomyo essaawa zino. Okusookera ddala atandise n'obubaka obubadde oba obw'okubusitinga oba mbuyite bubaka bwa kujereegerera. Awandiise n'agamba nti once upon a time they used to say Besigye was untouchable. He is in jail. Wacha tuone. General Muhoozi ng'agamba nti kale emabega eyo bantu bayogeranga ne bagamba mbu Besigye takwatibwako. Besigye musajja w'amaanyi nnyo. Tosobola kuvaayo n'omukwatako n'ogenda ng'oyinaayina. Agamba kati Besigye wammwe tali mu Kkomera. N'agattako ekigambo ky'Oluswayiri nti wacha tuwone. Kati wenoonyezaako wano nganza atali student wa Luswayiri, wacha tuwone kitegeeza kale leka tulabe. Oba kyoyinza okuvunula mu Luzungu nti let us see, wacha tuwone. Bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba. Mukadde ke kamunno wano takomyawo. N'agatta nako obubaka obulala. Buno abutaddemu ne kitaawe President w'eggwanga General Museveni. General Muhoozi awandiise n'agamba nti Besigye wanted to muzeeyi ngenda kibaziriza mu Luganda. Abasajja tebasangulayo video. Agamba nti Besigye wanted to muzeeyi. So as far as we are concerned, UPDF, he is a man walking. Nti Besigye yali ayagala kutta muzeeyi. Naye kati bwe tutunuliramu ensonga nga bwe tuzeetegereza, ffe ng'aba UPDF ly'eggwanga, Besigye mulambo ogutambula. Kwegamba wano General Muhoozi Kainerugaba ekintu akifudde na Geno like akitutte nga kyawamu. N'agamba nti si ye yekka wabula n'eggye ly'eggwanga erya UPDF kati retired Kano mu magye omukulu Dr. Kiza Besigye bo aba UPDF batandika dda okumulabanga. Ekyo kyagambye ogutambula tebakyamulaba nga muntu. Bakira generali olumaliriza okwogera bino ku retired Kano Dr. Kiza Besigye ng'amaze okugamba nti bamulabanga kiri ekitambula tebakyamulaba nga muntu. Ate n'akakasa n'okwakasa nti baayagala dda okumujja mu bulamu obw'ensi eno. Naye kikyabalemesezza okuba nti bajja Dr. Kiza Besigye mu bulamu bw'ensi. Kiri ekintu kimu kyokka kyokka mukwano gwange. Agamba nti the only person preventing us from Besigye is Muzeeyi himself. Nagambye nti ebigambo bino ebyogera kufwa n'okutugumbula n'okuyuzaayuza ebiri mu lulimi Oluzungu sijja kubanga mbisomanga bwe biri. Abasajja bano ab'emitimbagano batera obutaagala bintu bikwatagana n'abantu baagala kuttatta bannaabwe n'okubakola ebintu bwe bityo. So General Muhoozi Kainerugaba n'agamba nti omuntu yekka akyabalemesezza okubanga batta dokita ali omuntu omu nti muzeeyi kennyini ng'ategeeza taata we the General Museveni Yoweri Kaguta at the same time serving as the president of the Republic
of Uganda. Kati wakati nga tuli mu kiseera kya kisiibo awo tujja kutuukawo. General Muhoozi oluvannyuma lw'okubanga agamba nti taata we yakyabalemesezza okubeera nga bajjawo Dr. Kizza Besigye, mukadde ke kamu awandiise obubaka obulala obusuuta n'okuwaana kitaawe. Nagamba nti the good news is after a very long time Mzee is helping us build the Uganda we have always dreamed of. Under his wise guidance, we are slowly making Uganda great. General Muhoozi Kainerugaba nagamba nti amawulire amalungi oluvannyuma lw'akaseera akawanvuyirivu Mzee atuyambye okubeera nga tuzimba eggwanga lye tuzze tulootako ebbanga lyonna. Kino tusobodde okuba nga tukikola wansi w'okuluŋŋamizibwa kwe, era mu mazima amatuufu tutandise okufuna Uganda entuufu mu butuufu bwayo nga bwe tugyetaaga. Kati mbadde nkugamba nti wakati nga tuli mu kadde ka kisiibo era nga abakristaayo bali mu kusiiba wamu n'abayisiraamu bali mu kusiiba, mutaayi wange waliwo munnayuganda kitutte ng'awulira ddala tekigwanidde n'ayanukula General Muhoozi Kainerugaba namugamba nti afande M. Kainerugaba, the timing both Lent and Ramadan teaches us forgiveness and reflection. As a true servant of God and Jesus Christ, my request to you is to speak to Mzee, to summon his usual magnanimous heart of forgiveness and pardon for KB. Omukulu namugamba nti General Muhoozi Kainerugaba, ekiseera kye tulimu kiraba, abasiraamu bali mu kusiiba, abakristaayo bali mu kusiiba. Ekiseera kino kitusomesa ku kusonyiwa n'okwedda mu mitima nga omuntu wa Katonda, era nga bw'ogambye ebbanga lyonna nti gwe oli muweereza wa Katonda. Lwaki tosaba omwami Yoweri Kaguta Museveni akozesa omutima gwo guli omunene nnyo, omutima ogwo ogw'ekisa ekimujjudde wamu n'okusaasira okw'ekika ekyawaggulu, afazaali asobola okuba nti avaayo asonyiwe kebbi oba Kizza Besigye asobola okuba nga ateebwa okuva mu Kkomera. Ebyo nno bibadde bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba enkya ya leero akusomezi 19 mwezi gwa February mwaka 2026. Wabula newankubadde nga General Muhoozi awanda busagwa era ng'alaze nti Dr. Kizza Besigye ono singa baamujja dda mulamu obwensi eno, okusinziira ku bigambo byawandiise ku mukutu ogwa X oba guyite Twitter, waliwo ate ekiwayo ekirala ekyabawagizi ba Dr. Kizza Besigye wamu n'abataka beddembe okulaba nti Kizza Besigye afuluma Kkomera n'abasibe abalala abataddewo okusaba wali ku Lutikko e Lubaga oba ku Lubaga Cathedral. Okusaba kuno kugenda kuba nga ennaku z'omwezi 23 February omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa February mwaka guno 2026. Era okusaba kuno kugenda kubaayo ku ssaawa 8. Bagamba nti Holy Mass for Dr. Kizza Besigye, all prisoners and the sick. Kati bagenda kusabira abantu bonna abali mu makomera wamu n'abantu abalwadde. So obanga oli muntu muwagizi wa Dr. Kizza Besigye era ng'oyagala abasibe bonna abali mu nkomyo bateebwe nkugamba situkiramu. Mukadde kamu Dr. Kizza Besigye nga akyali mu nkomyo nga General Muhoozi Kainerugaba ebigambo byaweereza si biwoomu n'akamu. Njagala okujjukiza nti ekiro ekkeesi z'olunaku olwaleero oba olunaku lw'ejjo saa twabadde 9:10 ez'akawungeezi the Geneva Summit on Human Rights and Democracy yatudde. Bobi Wine mu bigambo bye byaweerezaayo mwabaddemu n'ebigambo omwabadde okuwawaabira General Muhoozi Kainerugaba ono yennyini eri international community oba community ey'ensi yonna, bwe yabagambidde nti bannange muli eyo naye ne generaali omutimbagano agukozesa okubeera nga alaga okutulugunya kw'abasibe. Era mwe yayogeredde ku Edi Mutwe mu layini efaananako bw'etyo, agamba nti musajja wange omukuumi wange Edi Mutwe abasajja bamuyisa bubi, wabula ate Geno n'akozesa omutimbagano gwe okubeera nga apositinga ebifaananyi ebyo. Olunaku olwaleero ku YouTube channel eyagaliwo kasita tumaze okuba nga tulwaninga story eno, njagadde nkugattireko ebifaananyi bino.
ebifaananyi bino bya myaka 10 egiyise. Mu mwaka gwa 2016 Kyagulanyi Robert Sentamu Bobi Wine yakyalira ku retired Colonel Dr. Warren Kiza Besigye kifeefe. Mu maka ge wali ekasangati oba mujjukira bulungi gavumenti mwe yali emusibidde. In fact baali bamukozeeko house arrest, mujjukira bulungi ebiseera ebyo. Oluvannyuma lw'okulonda kwabo n'okwali kubaddewo, kati Bobi Wine yeesitula n'agenda mu maka ga Dr. Kiza Besigye yali under house arrest. Wabula Bobi Wine baamukkiriza okwakisesinga amaka gano n'okubeera nti alaba ku kano Dr. Warren Kiza Besigye kifeefe. Bobi Wine ewa Besigye yagendayo mu mbeera yakugezaako kubanga amugumya era n'amunnyonnyola n'okumunyonnyola. By the way, jjukira ebiseera ebyensi yali ekyaye nnyo abadongo, ensi ey'abantu abali ku side ya struggle. Era Bobi Wine yasaba Besigye asonyiwe abayimbi bonna abaali bakyayiddwa abantu olw'okubeera nti baali beenyigidde mu kukola ebivvulu wamu n'okuyimba oluyimba olwali lumanyiddwa nga Tubonga Naawe. Abantu abali ku side ya opposition ne struggle banyigira nnyo abayimbi ebiseera ebyo. Wabula Bobi Wine yatuuka yamugamba nti Dokita, abayimbi bano beetaaga okuba nti basonyiibwa. Wabula emyaka wegiweredde 10 nga Besigye amaze omwaka n'ennaku oba n'emyezi egiwerera ddala ng'ali mu nkomyo. So ng'ate ye Kyagulanyi ne gye buli eno yeekukumye ng'atya okumukwata oluvannyuma lw'okulonda. Era ensangi zino n'obutambi bwonna bwakwata, obutambi tabukwatira mu lujjudde, ali mu bukwesese oba mu kwekweka okw'ekika ekya waggulu. Kiki ky'olowooza ku mbeera eri mu kugenda maaso mu ggwanga n'ebifaananyi bino ddala obadde obijjukira? Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero, wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi, era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu.
information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bwoba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.